Real Talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly, because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues. Real talk. Okyali ku Mighty Drive tutambulira ddala paka sawa nyayo ez'okumakya mu studios ntuddemu ne SG ow'ekibiina kya Common Man's Party ono nga president wa ekisinde kya ERP era nga kino kyakwasaganyiza ddala emirimu abasinga ku mmwe mwaŋŋamba nga tobuuza gye Bijirwa yava mu kisinde kya ERP oba nedda naye yakitanya bulungi nnyo n'agamba nti kiri kisinde kigattira wamu bannabyabufuzi bonna okuva mu nsonda zonna ez'ebyobufuzi so tekimugana kubeera na political party as an identity wagenda okubanga ate yeesimbirawo ate wali eri beegatta ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eziba zigenda mu maaso mu ggwanga we tuwumuuliddemuko kubabadde ekibuuzo kyawadde Buganda ne Busoga nga bagamba nti nno bo bali balaga nti beeteesetese mmwe mukoze mutya where are you mweteesetese oba nedda ate kusinziira nga abantu abalaba
ebyobufuzi one can say nti akalulu ke tugendamu abamu balaba nti omukulembeze aliko kati yakawangudde dda before even we enter it. Ekitegeeza ekyo kimala munno abalonze amaanyi naddala abo abaagala okulonda for change naye nga atenze wano omulimu ogwange gwakubakubiriza kubanga mugenda okulonda no matter who you are voting for. My job is to tell you go and vote because it is your civic duty okubanga ate olonda omukulembezeewo. Ekibuuzo mukama wange nga tuddayo mu discussion yaffe gye tubadde nayo kiri nti eno loosi implication ya loosi eno ya Buganda ne Busoga, but for Buganda tuyinza okugamba nti yaddeko because eyawangudde Kampala twaligambye nti kale omuyindi bamusuuzizza omukulu Uhuru n'akwata, so it is still Buganda for Buganda. Buganda ina advantage nti olw'okuba government establishment ezisinga ziri wano yezze eriya buli mu government ejja oba egirimu oba tegirimu. They will have to benefit because activities zitambulira mu in their zitandikira wano. Kakati Buganda yo tetujja kugirwanirirako nnyo kubanga yo eriko eyo level. Nti niba mu government nga mu BSNT mukola mutya mumaliza investment mugikozeewa mu central region. Yes. Okitegedde enyumba esooka ababaka ba parliament bonna abava mu mambuka babalonda tebamanyi na Kampala. Ne bwayingira parliament pa enyumba esooka nga ne mu constituency tanateekayo ajja kujjugula ebeera walikira na mugongo kitu kyali wajja tebaveeyo eyo kolido yaabwe. Kakati Buganda tusooke tugiteeke eyo ina upper advantage. Negative implication yesinga eri ku Busoga. Ekisooka teina member n'omu ku seeke kati wadde omulema bakubye buli yaddaave Busoga n'ofunamu akalowoozo akeesimbawo bakukuba tonasituka bakusigazibwa kulemesa. Yes, so kati Busoga efuuse swing state yeyo state etayina political belief nga wona ogamba nti bwogenda mu Western Uganda 90% they are NRM. Tobanyumiza. Buganda egezezaako okwerwanako tumanyi nti central is opposition. Oyinza ogamba nti ojja kusangamu opposition. Yes. Kati yo Busoga terina weegwa. Kakati Busoga tenaba kutuuka ku eyo level. Tenafuna that political stand. Kati nayo yaddayo ku NRM. Eri ku NRM. Kakati Nefa East kati nayo yazzeeyo ku NRM. Yazzeeyo ku NRM. Kakati Busoga gwosigaza okuddamu ebibuuzo. Ogwawa. Are you a swing state or you have political identity? Era nze gwe mulimu gwendiko okubagamba nti Basoga mwe basebo. We are not in politics of identity. But in actual sense yali mu kusambibwa. Wano mu practice yoyo mu bigambo tayogerwako. Okitegeera. So Abasoga mbasaasidde naye sijja basaasira nnyo. Manyi omuntu wabatamanyi talumwa. By the way yatwa. Farida oba tomanyi nti waliwo asuddewo sente tolumwa. Mbuye kale singa nzayiseewo n'enzironda. Naye singa omanya. Nti kale obadde wakayitawo bw'oti ndiwe. Omusajja asudde wano sente. Ndya? Oziyiseeko. Ekyo kiveeraveera ky'obiseeko. Kyoyiseeko ekyo kibadde musi. $10,000 ejja $, amazima gennyini tuzirabye wano. Nti ojula okuzzaayo obudde emabega. Oyinza okwagala okuzzaayo n'ekyo emabega. Etakyasoboka. Because okoze eki? Kikuyiseeko. Ate otegedde. Nti kyapenize. Kati omuntu atamanyi. Kati olwaleero luno lwe tuliko wano waliwo abagenda okugaggawala, waliwo abagenda okuva mu bwavu. Yes, nga ddiru gy'abadde agoba ekutuse bali mu banka. Obuuma bubala. Bali mu kutransactinga. Obuuma bukola ki? Bubala sente. But tekisobola kuluma kubanga tomanyi nti gyekiri. Yes. But omu kubabadde mu ddiru eyo n'ekutuka n'eggwa ne basaasa sente ne zigabanibwa n'atafuna. Awagala ejambiya because process yagibaddemu akimanyi. Kati Busoga olw'okuba
abantu abasinga tebamanyi mugaso gwa kubeera mu government tebayinza kulumwa. So one of the issues affecting Busoga is ignorance. Butamanya. Yes. Bulabe nnyo. Ate era kyabazinga akimanya ekyo. Era kyabazinga mu bigambo bye. Agamba nti mu Busoga tulwanyisa obwavu n'obutamanya. Nejjukira obutamanya bwe bukontrolinga biri ebisigadde. Omuntu atamanyi tasobola kuva mu bwavu. Ate omanyi obuwomi bw'essente? Ke kayimba mu luyimba lw'e Busoga. Tulwanise ng'endwaire n'obwavu n'obutamana. Okitegeeza. Kyekyo kyennyini. Omuntu atamanyi aba talina kyalina ku nsi ng'ogyeko obulamu bwe. N'obulamu bwe nabwo buba ku risiki. Kubanga asobola okutekinga risiki yonna. Nga tamanyi nti ateeka obulamu bwe mu katyabaga. Yes. Kyova olaba abasirikale, omusirikale tasaaga na mundu. Because amanyi kyeyinza oleeta. Emala empaka. Atagimanya agamba. Nkuba. Linkube. Yatro. Linkube. Mwepanka nnyo. Naye ng'ogamba linkube omusajja ali wali agikookinze. Yes. Ekyamazima ng'asobola okukumalawo. Kakati lwe lutalo lw'endiko. Kulwanyisa obutamanya. Obutamanya mu byobufuzi bya Uganda. Olutalo lw'osaba Mungu anteeremu obwangu nduwangule. Kasita nduwangula bweppa Busoga eyinza obutaddamu kuddamu kuzanyirwako. Noyinza duwangulira mu bbanga ki? Kisoboka. Because that is mindset change. Ate kakati General Museveni okununula aba Western. Yatandika mu gyankaaga gy'ataano nga bw'atugamba. Abanunula 86. After almost 30 years. Yes. So there is that moment where you can start something. There is a beginning in everything. What matters is to start. To start. Kubanga bw'omala okwidentifyinga ekizibu otandika. Naye oba tomanyi kizibu tosobola kutandika. So nsaba abantu b'omu Busoga mumpulirize. Abantu b'omu Busoga mumpe obudde. Abavuka muneegatteko ne bannange tununule e Kampala teriyo kibiina kitwagala. Nze byantukako mu Nuupu bye bino byatuuse ku Kadaga mu NRM. Buli politician ave Busoga n'ogezaako okulinnya mu madaala akatini bakukubirawo nga tonalinnya. Ate bakozesa bantu b'e Busoga. Bakozesa beewuwo. Obutashiftinga burden kugaa nti bano be bakukubye. Nti n'abeewuwo bakoze eki? Bakibaddemu. So njagala okubategeeza nti nze NRM ne Nuupu tewaliiwo njawulo ku kutwitinga Busoga. Bw'ogamba nti Kampala teri kibiina kibaagala, Common Man's Party kibiina kyewa? Common Man's Party nze sekretary general waakyo. Kyo kiba kitegeeza kirala. Oyinayo ekibiina, oyinayo Omusoga alina ekibiina, alina ekifo kyalimu mu kibiina ekisalawo. Mpaayo. Ekifo ekisalawo? Mpaayo omu. Ekifo kibiina kya basalirwa, ekibiina kyekyo? Asmani. Asmani. Jema. Yes. Kakati oyagala njogere ki ku ekyo for sure. Ndi mukogera ku serious politics and serious political parties. Totandika kukakanya bibiina bya banno. But impact ya Jema ntono ku nsonga z'e Busoga. Okitegedde? Abasoga 9 ku buli 100 tebamanyi na kumanya nti ekibiina ekyo kikola ki? Gyekiri. 9 ku buli 100. Naye nga president wakyava bugiri. So kati njogera ku bintu ebiri serious. Omukulu Asmani basalirwa yagamba nti bo nga bannakibiina kya Jema tebalina muntu gwe basibira mu kibiina kyabwe. Olwono ng'ayogera ku ba members abali basaze ne bayingira DF. Abali bamutwala kagugendo. Nagamba muli baddembe okugenda wonna we mulaga. Naye wiiki nga 3 emabega nga tebannalonda nayitako mu kibuga Jinja nga mujjudde ebipande bya no Kadaga no vote. Olowooza nti okufulumya kwa Kadaga oba okugwa kwa Kadaga kuyinza okuimpactinga akalulu ka president e Busoga? Impact egenda kubeerawo. Wanaaba tasitukidde mujjajja. Asobola okusitukiramu atya n'anyiga amapeesa amalala agamu mugo
kukola reconciliation mu reconcilinga n'omukaire bayera kumuwa bifofo bulalala nga bwomanyi n'okuteekawo amakanda wali ndaba nga kyagenda okuzzaako nomo one maama nga naye si ye muntu omwangu we remember nga bamukubya akalu ka speaker nti bagamba oba maama ave ku bwa speaker bamuwa obwa vice president agamba tayagala bwa vice president so it is very possible yasolokana reconciliation ye mulwanyi but kyemmanyi ng'omuntu survival ye yonna aligase ye yonna obulamu bwe obusinga bulimu NRM era kyesisuubira mu bulamu bwange kwe kuwulirayo declaration gyakola nti anvudde muki nti avudde mu NRM ekyo sikisuubira kubanga survival ye eriku she has built NRM youthful myaka gye gyonna azimbye ekibiina kya NRM 39 years egyo myaka si mitono myaka mingi so that means she joined NRM nga she 30 kakati so sisobola ekyo sikisuubira but mu bunyivu obuli wali kubanga buli muntu yategedde nti jjajja tatuliiyo njajja tabaagala tatuliiyo kati ate jjukira byali byakantuukako mu nuupu same story almost ono tumukuba afulume azimba ki alagawa okitegeera so era Busoga ina abalwanyi babiri abalina courage to that level asooka Rebecca Itwala Kadaga yakikoze okubiri Jeno Bigirwa Moses okitegedde lwakubanze nagenda extra mile ne taking a decision kuba bino byali byo opposition tewali power ate onookola ki nawe oli ku ludda luvuganya naye kati biri ate bya government kyolwanira oba okirabako birimu SFC birimu CMI n'amakomera gaako so tozanya ate nga ali ku ludda luvuganya okuba n'olekamu olwa repercussions eziyinza okujja kuba bali bayeekera akusiba bayeekera akunywa ate Kayihura aba yali alajanyeeko tibanayi ne mu kooti tebantwala ng'omanyi Kayihura atamanyi ng'omanyi Sejjusa ng'alinnya ebbaasi ya prison Dokita Ali Mabusu. But was it the best move for Kadaga to confront the president in such a manner? No. Ene Sirius Musoga bwazuula gwalwana naye amubuulira gwe togendagako mu nkiiko z'ebusoga amukoba lwatu amukobera nti temakweka niwo oli kundoga kazaddayo oli kalogo okitegedde kati that is Busoga. That's how we fight. Teriyo byakwekwekerera. Kasita agamba nti tugenda kukola ki? Tugenda ntegedde obuzibu bwe buli abwogera. Nti kanfe naye nga abantu bategedde. Waleeta obumenke ku kyalo kuno, senguka ku kyalo. Point blank. Tebakola nkwekwe zino. N'okukwekerera ebyawana ate mu Central. Mu Buganda. Kati right honorable yakizuula nti omukulu yali mu lutalo kubanga olina olutalo lwolwana n'olulaba nogana olutalo luno nga luzito ye as compared to opponent wange kati nze bwe nali nkyali mu nuupu babuloga banteekako embeera we banteekako embeera neŋŋamba naye ani ali mu lutalo ono buloga anvunaana ki onanvunaana ki ate babuloga ba mukulu ani ali mu lutalo luno nempepeta bwenti bwempepeta ebikompola nembisuula eno gyensuubira gye luva era bwe bapapala bali basirikirawo kubala lutalo kati Kadaga ku levo ye yabadde alina intelligence emala eraga nti boosi yenanyini ki yenanyini lutalo yalulimu so ng'alina okumubuulira era nze ndi happy ku ekyo omanyi nange kyantuukako mu Nuupu twali tuli Jinja eyo mu conference ku Nairo Resort hoteli y'amaanyi njimanyi kakati bamemba bakuŋŋaanye bonna bakava mu kalulu bamemba ba Neke ne Seeke weetuli kati omukulu mu bigambo bye biggulawo olukiiko
ng'ayogera ku byafaayo bya Nuupu ne People Power byatandika ng'ayogera bya kitundu ayina leeya gy'alekayo olwoba historical batagala kwogerako saawo abuukawo n'atandikira ku Basenyonyi ku Balubongoya bakomredi betwabiranga nabo Basenyonyi Balubongoya bano nga tupanga ebintu bino nogamba ate nze ffe batusuddewo kakati nze bwenakwata omuzindaalo nagamba ow'ekitiibwa ebyafaayo tubyogere mu butuufu bwabyo tuleme kwogerako bya kitundu tuleme kubuuka bintu niwankubadde bannaffe abamu tetubalina tebaliiwo wano naye ebintu twogere gye twava tuwandike ebyafaayo ebituufu otherwise ojja kuwandiika ebyafaayo omuwandiisi omulala awandiike ayiwa amazzi mu byokoze ki mu byowandiise ekyokubiri ffe tuli ba revolutionalist nze nyinza obutamalaako nenfiira mu kkubo okitegedde naye abaana bange benzadde basobola okujja ne babanja nga sitwaga ekoze eki egguse nti ani ono mutamanyi wabigirwa okitegedde tya bambi genda otuule wali kivulaba abantu nga bamutulaki bali mu kunuunisa kyembadde ngenda okugamba nti ebyo eby'omwana wa gundi kubanga yalwana kyekireetedde Uganda byafaayo kuba bituufu omusajja aba tali azaamanyiza nali kireetera abantu abali incompetent okubanga mubatuuza mu bifo kyewalyogedde ekya incompetence okay but the decision to appoint that daughter was right tomanyi kyekitegeeza kugamba nti gavumenti yeveeko tugijjeko olina kubuuza nze abibaddemu era abirimu ebbanga lyonna si kyangu sitwaguweeba egguse mulina okuganyulwa era nze n'ebintu byesinenya ku jjajja ffe tubadde bubeezi wano mu civil politics ow'omuzindaalo naye obuzibu bwe tuyiseemu enkwe zikoleddwa byendabye my friend sitwago bwegguka teweetaaga kulyaza amaanya bw'obadde nawo kati nze nfumiintirizaamu bali abaali eruweero risiki gye baateekinga ne hurdles ze baayitamu kakati omusajja ku level eno tutandise 2017 okay but bwe tukubye olukiiko mu 2021 nga tuvudde mu kalulu gw'okwogera ku kutandise 2019 n'omuggalirayo okitegedde kati nzenzeeke yayimirira mu lukiiko olwo ne mu lulinga out of order nogamba nedda hisolo muleseeyo ne mugamba tuwandike ebyafaayo ebituufu otherwise katonda ayinza otunuulira emitima gyaffe nga si mirambulukufu n'atatuwa buwanguzi kati Kadaaga kyeyakoze naye n'afeesinga the lion n'agitunula n'agagwa nkuba osaaga lema kulimba bantu nagamba ni mukulwanagana naawe naye bino zino statements ezogerwa mbu mama Kadaaga delivering Busoga block, is that right? Because kusinziranga ebintu bwe byatambudde kyalagidde ddala nti Abasoga right now Kadaaga asobola okubagamba to voting ono ne ba voting omulala. No, Busoga zisabuli Kadaaga abadde beyond Busoga. In fact campaign team ye yamukola bubi. Etya campaign team ye ya literalizing her candidature to Busoga sub-region. Busoga nga tereta ba delegates 12. Yeah. Obaka tugambe kale bawere 2. Okay? But okumufunza n'omuzza ku Busoga yokka okusinza ku byakoze ne level kwabadde oba omunafuyiza era twakibawabulamuko nga tuziika chairman kuwembula ebusoga ndwaga naye ekintu mukivuze bulala mukifudde kya Busoga, and Busoga is just one sub-region with 12 districts. Yeah. Kiki kye mutegeeza mu ekyo? What about other sub-regions ganging up against you? Tunaamalako. Naye campaign team yetu yakikwata bulungi. Kati Boganti aleeta Busoga abadde beyond that. Legacy ye kati nga cross erinnya n'ennyonyi
kubanga yeyuka yasooka okutabukira abazungu wano ku bisiyaga. Okay, nga tumaliriza ensonga za NRM n'abawangudde n'abawanguddwa. Abawanguddwa bonna abasinga boogera ku ssente ezaateereddwa mu kalulu kano. And most of them bagamba nti ssente zabadde nnyingi nnyo, there was a lot of corruption, abalonzi ba delegates babaguliridde. Eno tetugiyita hypocrisy because Uganda as a block ebadde ng'ecomplaininga naddala mmwe abali mu byobufuzi bya opposition nga mwogera ku monetization of politics wana Uganda naye nga abazanyira mu NRM because it benefits them nga basirika. So now they are realizing obusagwa bw'ekyo kye babadde bakola. Bakirealizing nga kiri too late. Ne baba kicking out. Kakati mu NRM factors bbiri ezituusa jjajja ku success gy'abayagala. Esooka sente. Esooka ya military. Kubanga gwo mukolo gwabadde under the control and influence of SFC. Kuba yabaddewo. For security reasons. For security reasons. Yeah. Kiba kitegeeza ki? Nti wadde tolina ky'osobola kukola waawo. SFC eri mu control. Nga basobola okuhandolinga mu mbeera yonna. Fact ey'okubiri sente. Kati ya mastering talinga bakulembeze balala batalina magezi abaagala beetuumeko sente mu mayumba. Gavumenti ye neegwa n'okugwa mu nyumba ne basangamu ebifuluusi n'ebifuluusi byaki by'esente nga tazikozeseza. Kati jjajja sente ayawukana nazo okufuna kyayagala. Omukono agutambuza era eyo wiponi y'amaanyi nnyo eyagala nakumenyawo mudumo gw'emmundu. Okitegedde? Kubanga omuntu bw'omukwasa amaanyi ayinza obutapowa. Ayinza okuguguba. Ayinza obutapowa. Naye bw'omugamba nti genda weekubeko enfuufu mukulu. Bande. Obonyeebonye nnyo. Genda weekubeko enfuufu. You don't deserve kutambulira ku bigere. Omumenya mangu. Nnyo. Kuba tewali atayagala. It is very hard to say no to money. Tewali atayagala good life tebakulimba. Exactly. Kakati ekyo jjajja yakimasteringa. Kati yadde tasobola kujja mu delegates conference omwo nga tali wero ki prepared. Singa byabadde bya normal delegates conference nti buli candidate yerwaneko bibye. Tewali yali aliwangudde mukula. Mike mukula kwekyo ekifo. Tebali kimuwanguddeko. Kubanga tumumanyi naye ayimiridde. Kituufu. Financial ayimiridde. Yes. Naye yasanze muli omukono oguzito omusinga. Yagira muka private jet yotiisa baderige. Okitegeera. Kakati naye kati Mike mukula ku experience ye yakola ki akimanyi nti takyasobola kulwana na jjajja kuba yamukangamuko. Era ne bamukasuka eruzira yakangamu sobola bwa chairman mbusobola Nagamba ekifo ky'olamuza tokimanyi. Yamalira ku university okuva ku olwo yawanika. N'olw'ensonga eyo kakutwala omukisa guno okutegeeza nti akasente akatambudde mu operation eyo kabadde cooperation eyo era kabadde budgeted for kukola ogwo omulimu era kagukoze kagudeliverinze. Sirabawo yatolose atabadde ku list. Sinalabawo oba Kasolo yatolose. Tewanabeerawo ndowooza kati mwe abali mu kuzannya ebyobufuzi ebya opposition mu Busoga, this is your time okubanga mukwata bannabusoga okubazza ku side yammwe. Now that they feel betrayed. Kyendiko. Era njagala okubiriza abasoga nti mukkirize mu nzimbe nga Secretary General ne President wange Munyagwa Mubaraka. Mutuzimbe tutambuze ekintu. Okay, tugenda kubanga ate tugenda ku nsonga endala akadde tekandi bulungi nnyo. Ja tugendeko ku kibiina kye wavaamu kyobadde okolako reference ekya NUP na results ezavudde mu vetting ey'aba Lord Councillors ne ba Directive Councillors bannange tezabadde nnungi nnyo. Abamu maziga njagala okubanga ate ntumirako mukwano gwange Sharon Kemigisha okuva wali eri ewandegeya
munango oli otya era njaga kubategeeza mwena abeetanira ebyobufuzi nti nno kubeerako wina naluzinga ate era baba tebakuwadde kaadi muleme tulaga nnyo nti mwagala nnyo middle card politics nti gwe baba tebakuwadde kaadi tokkiriziganya na decision y'ekibiina so therefore you get out of the party. Is that the politics gwe muli mu kupreachingira bannayuganda? Nze nalabye abadde bacomplaining nti tebafunye nga balina issues ze barayizinga nti tewabaddewo fairness, tewabaddewo justice. The same people will always say bajustifying ebintu byabwe ne bakugamba wekibanga we are fighting get NRM okuva mu buyinza tuddiza tutya bakansala abalonda NRM tubaddiza tutya flag. Therefore we are also NRM. Kubanga ekibuuzo ekyo nange nakibuuza. Nze owekitiibwa Kyagulanyi yanzanyirako nnyo buli lunaku agoba nze bwakomyawo bwagoba naye nga tanvunaana byakugenda mu NRM era nga tebiriyo. Yes. But bakansala b'e Lubaga balonda kansala w'NRM ne bamufuula sipiika wa Lubaga. Ekyo ekikolwa kitegeeza nti baava mu nuupu ne bakurosinga ne bakola ki? Ne bakkiririza mu NRM. Kuba buli lwolonda memba atali wa kibiina kyo oba ofuuse wa kibiina kiri. Ayinza okuba nga ali objective gwowagira. Kyenkugamba under multi-party dispensation tebiriimu ku reasoninga. Obuwagizi bwogwa na wuwo. Oba ategeera oba tategeera. Oba tategeera. Kaakati okusinziira ku benaakalabako boogera nga bagamba nti bakansala abalonda sipiika w'NRM lwaki babaddiza kaadi mubasiimye eki okubaddiza kaadi. Those are genuine reasons. They have genuine reasons. Yeah, that is a genuine one. So nga baagala ki ne babuuza sebo omukulu watugamba tukole ground. Ground tuzikoze gwoyagala ground kikaaki. Ne mba mwenna mukoze ground nga muli bantu basatu. All of you are not going to get the card. Agambye nti watugamba tukole ground. Watugamba tuzimbe egaali. Egaali tuzizimbye tuzisuulewa. Kati eyo danger omukulembeze gye yali yeeteekangako emabega nga yalowooza is fighting other actors munda bafulume yasigale nga akontrolinga buli factor mu kibiina ne balubongo yabe ne baani. Kakati here we are now. Petaaga poliisi ku kitebe ne military. Nabalabye abantu nga balaga obutali bumativu. Poliisi zi yabajjewo. Yali citinga abantu for nothing. Omukulu Bobby Giant ayimirira wali ne bwaba takugambye nti vaawo novaawo. Ate oyo naye ennaku gyali muto gimanyi baakamumye. Teyafunye kaadi. Naye nalabye yeekalakasa agamba agenda kujja independent. Nkugambye omanye ebyobufuzi Oweekitiibwa Kyagulanyi disservice gye yasinga okutukola kwe kuincitinga abantu abatali supposed kubeera ba leaders bafuuke ba leaders. Be baliwo abatali supposed kubeera ba leaders. The so-called foot soldiers. They are foot soldiers. Okitegedde? Ne foot soldier mumunyonnyola mutya? Like what is that real definition of a foot soldier? A foot soldier be bantu abakuteerawo embeera gw'omukulembeze. Efuutu soja omulimo gwe kwokya kipiira. Okay? Kwokya kiki? Kipiira. Ebyobufuzi tabitegeera nnyo. Abatayinza bitegeera nnyo. Alina kwokya kipiira nga mugambye kati budde bwakola ki? Bwakwokya kipiira. Kugenda kasaawe ng'omukulembeze agenda tuukawo. Kuleekaana kuteekawo mbeera. Kutimba bipande. Webale nnyo yefuutu soja. Tabeera mukulembeze. So kakati bino byagamba nti mwenna musobola okwesimbawo yakola obuzibu. Kati abafunire ebifo we beesimba. Baabo bakonkona ku gate. Teyagigadde gate. Gate yagigadde. Tiyayise poliisi gyatakolagana nayo. Emutaaseko abatemu. Kati bano bafuuse batemu. Kakati yakozesa bafuutu soja okukuba aba leaders ab'enjawulo. Kati bafuutu soja bye yakozesa okuba ba leaders ab'enjawulo ate nabo be bagenda omukola ki
omwekolerako tekiriko wadde okubuuza kubanga obulabe obulala buyeekozeeko kwe kukandaaliriza okwawadinga flags ezo mu kakodyo ak'okwagala okutta abakulembeze babe nga tebalina we baddukira nti kandwewo ebibiina ebirala biclosing esakira ti bwembamma temulina we mulaga mulina kubeera ku nze kati ekyo buno bufu babadde butinitini naye olaba omuligo byakoze eki bwe bwaleese linda kubwemupi okujjako nze eddoboozi eryabadde genuine lyena Pickens lyelyabadde ery'abayisiraamu nga bagamba bo nga abayisiraamu tebalina ebalabikira nti buli muyisiraamu yafulumiziddwa gwe yensonga gye wawulidde abayisiraamu mu Kampala waneeno buli candidate aluzinze oba awinize aba ne genuine issues zasobola okukola ki okusolvinga okuwa lwaki awangudde oba lwaki aluzinze kati gwe wawuliddemu kya busiraamu okitegedde naye ngaensonga gye ziri nnyingi gwemanyi kyekitegeeza okuddiza bakansala abalonda owa-NRM n'oba wa fulaga kubanga nange ekyo tebakinziramu kyannuma nnyo nga nze nupu eri mukungoba ng'ate eritaininze abasupportinze NRM ddi lwe mukkiriza nti in opposition omuntu akola mistake ne mujogerako and ne mu reconcilinga you are not going to punish someone kumumma card because you're supporting a candidate wa NRM. Mu byobufuzi ebyobufuzi bibeeranga ekidomola ky'amata kiba kirungi nnyo nga weekiri awo naye empeke y'omunyweji ekifuula bbongo kakati mu byobufuzi ekibi kimu kikutwala naddala nga obukulembeze obukutwala tebulina magezi gamala kujjukira biki bize bibeerawo ensonga jjajja lwaki atututte emyaka 4 nti ye buli lwakuba bwati n'akuba omuntu we ajjukiramu gye bavudde n'agamba mukubye muzziza wano kabeeraawo sijja ate mujjooga nnyo kisusse akuba awumbawumba kubanga alina kajjukiramu nti owaayi yakuba AK47 wali kasita mumaze amabba nyini n'amaki n'amafantali gabadde andeetako katusigale nga tutambula naye okitegeera ekyo aba opposition temunnakiriwo tekiriwo but do you agree ne bikolebwa bannabyabufuzi nti weba bakuumye kadi mu kibiina osala n'ogenda mu kibiina ekirala anti kakati Florida kyolina okumanya enkola y'ebibiina by'obufuzi wano tenakakata tenanywera ebyogamba mbu ekibiina kisazeewo tuwulirize kyekisazeewo tebinatuuka wano lwaki tebinatuuka oba mwe ababiremesezza awangudde ofiisi abenefitinga 10 ku 10 akyusa obulamu kakati omuntu aba agoba ekyo kyaba aliko so sigamba nti agenda kukola ki mbu bazimba kibiina tebiriyo gwe bwogenda mu paliamenti ffe bamemba b'ekibiina ne tufunamu ekimbo nno nga gwe olimugulira mukazi w'obukoma obw'ebbeeyi n'obugato obw'amaanyi. You agree nti kaninde the next 5 years? Ekyo kiri mu bazungu si wano because wano winner takes it all. Then that says tetunnakola nnyo mu byabufuzi tubanga tukyatunuulira nnyo our selfish motives. Kati otunuulira abantu abasaba fulaga mu Nuupu mwena mwenkanya obusobozi muli 8 ku kifo eki kimu nomala obudde era mu contestation yeyo ng'okimanyi bagenda kuwaako omuntu ogwo muntu omu. Don't waste your time. Don't waste your time. At the end of the day obogenda kaabo okitegedde. So njagala okutegeeza Madamu Farida Bikobere omumbeeda ow'ebusoga ne Bunolo nti enkola y'ebibiina tenaba kubukaala tenaba kunywera mu mitima gy'abantu era njagala okutegeeza nti bye tukola byonna tunoonya mmere ya leero si kugamba nti muzimba ggwanga
ekyo no kintwala ku nsonga endala ekibiina kyammwe ekya Common Man's Party kiri mu kusasuza abantu okubanga beesimbawo ku bifo ebyenjawulo kujjanga bwe bali. Do you also realize that is the same mistake abatunulizi b'ensonga z'ebyobufuzi gye bali mu kunenyamu NUP nti ekyokugamba nti gwe jangu toleeta kasente kyaleetera abantu bangi nnyo okukima empapula nti n'otuuka ekiseera nti olina kuwaako omu naye ng'abazze balinga abiri. Couldn't you be making the same mistake eya NUP gye baakola ey'obutagamba nti kale bannaye yadde LC3 naye leeta ye 5 mu by'obufuzi tetwogera ku kitanabeerawo naye tuyigira nnyo ku ebyo ebibaddewo. We learn from history. Ebyo ebigenda maaso tubiyigirako. Ekyokubiri ensonga tenabeera nsonga mu kibiina kyaffe ejja kubeera tuli gihandolinga ngezze. Won't it have impact? Lwaki temugihandolinga nga ekibuuzo kyo ndikiddamu nge-happenings. But as of today, for us we are welcoming the general public bajje bakole ki bapicking forms free of charge any position free of charge. Oba oyagala bwa member bwa parliament niwo gantu oyagala kuvuganya bigirwa jangu. Oba oyagala bwa president delegates conference yalonda ino bakwatira bendera Munyagwa. So ogamba abantu bajjenga bwe bali. Because I would want to say nti okugamba abannayuganda nti mujjenga bwe muli kwe kubaleetera abo bafuutu bigere byoli mu kugamba nti tebalina kubeera mu leadership kubanga bagambye nti mujje ate abamu kube muyita bafuutu bigere basoma balinamuko bu qualifications era mujja balabanga bali mu kulamuza ebifo ebinene mu bamme era tulabe ekyabadde ku NUP naye nga tumaliriza njagala tunuulire ku mboozi ebaddewo ku mitimbagano ewiiki gye tukubye ate omugongo emabegaawo nga bagamba nti Uganda yagenze mu deal n'obukulembeze bwa Donald Trump era nga deal eno egamba nti omukulu ali mu kudipotinga abantu okuva mu USA era nga bagamba nti Uganda yensi ezimu kwezo ezakkiriza okubanga ate badipotinga abantu abatali bannayuganda naye nga bajje wano nga tebalina criminal record. Other countries is Rwanda era Rwanda some of the deportees batuuse dda Rwanda. Bannayuganda bagamba nti that was a wrong move for Uganda as a country kubanga tulina ebizibu bingi nnyo ate okutandika okuwelcoming aba deportees nga bwe kirabibwa. Would want to have stories nagigoberera nnyo nagiwuliddeko kati ni kuba mbadde mu domestic stories but ngenda kugiwa obudde njitunuulire naye kyensobola okugyogerako kati nti General Museveni kafulu nnyo mu kukyanga empiki za international relation okitegeera kati ku bizibu byabadde nabyo byonna ebyamutabanyiwe ali mu kulwanagana n'Abajamani ebyaki issues eziri international zabadde nazo anyigali ne pesa n'azansalira zonna kubanga America abamulina kubanga project yani ya America ekiringa bwe yatwala amagye Somalia afugiddeko emyaka kumpi yaga abiri ku project ye Somalia ngagifunamu esente ate ne muyambako n'okwatirira superpowers obutamuteekako mbeera so oyo international politics gwazanya. Uganda egaininga kyekyo mu kubanga ewelcoming ababundabunda abangi nkugambye kiri ku mukulembeze w'eggwanga yasinga okifunamu nti aba aterezeza enkolagana ye n'omu America ate America kati yensi esobola okujjako oba okukola ki oba okulekako so objective erimu eriyemu kutereeza nkolagana ya General Kaguta Museveni ne superpowers ne America so si Uganda kufunamu of course kirimu publicity international level yes awo tusobola ogamba nti ng'eggwanga tusobola ofuniramu awo simanyi financial capacity y'aba refugee abo nti akasente basobola okaleeta wano but main objective eriki ti General Museveni kutereeza
nkolaga naye n'amawanga amalala. ngenda kubanga mpita ayitako mu comments ez'abalabi baffe abali mu kutulaba akadde ndaba katutambulira ddala katutwala. Omukulu Rogers Mayanja agamba Kadaga naye abadde akuba banne ebikono. That is why yatuuse okulwana nga talina balwanyi b'amaanyi. How true is that? Tosobola kubeera politician w'amaanyi noba nga tolina bw'olinnye ku bigere. Nga tolina bw'okubya ekikono kubafulumya. Tekisoboka ekyo. Tekisoboka. So, politics world over waliwo abalinyibwako. Abamu ne bawakana buwaka. Mu bantu abalinyiddwako nange mwendi. Ani yakulinnyako? Kati ate naali badde olwaliro nga ndi secretary general. Naali badde nkyali eri. Naye oli mu kwagala okuzimba ekiki. Kwagala okuyitawo yalinnyira ku gwe. Aba ayagala alinnyire ku guveewo. Ebusoga waliwo abantu be bagamba nga babasigira ekifaananyi ekiraga nti Bigirwa bw'avaawo be bakola ki? Be bafuuka ensonga. Be bafuuka ensonga. Bantu nga ki? Basoga bannange eyo. Twali nabo mu Nuupu. Naye Bigirwa bw'avaawo nze naleka Busoga erina bamemba ba NEC nga 5. Nga 5. Kati wasigalawo bakiguumaaza 2. Mu kibiina gye wava? Naleka mu Mase wa Lukamba yakulira akakiiko k'ebyokulonda. Kati kali Sebbeyi. Ow'Esebbeyi yakakulira. Ekyo kituufu. Ow'abavubuka Mariam Rwanda Wisiki yali ava Jinjaruru e Butembe. Kati kiri Busia. Deputy Chief Whip Manjeri Kibakutika kati kiri muzaake mukiwulidde. Ani omulala nze navaayo ne bateekamu NRM Andrew Kaluuya yasala gambe yava mu NRM ojja kubuzaabuza abantu. okiwulidde. Ekyo ne kibeeraawo. Ani omulala muwanguzi kati aliwo kiguumaaza. Alina kifo yatwala ideology naye tasomesangayo wadde omulema. Ne waliwo basomesesa ideology takkirizibwa kulinnyawo. School of Leadership. Bamuwa akafo ne bamulekaayo n'agenda alireko emmere ku nnyimbe z'e Busoga. Kakati kwegamba abantu basaanye bategeere nti bwe muba muli bangi mu kintu baga twali tusigazaamu Waiswa tetakyali Musoga tomubala. Ye Waswa kati. Ye Waiswa mufumbiro takyukusangako linnya. Ye Waswa. Kiki ekikuleetera okugamba nti takyali Musoga? Anti kakati ensonga ze Busoga zalwanirira kati. Alina kawa ayagala kalulu nakawa. Era bw'anaayitamu era musabira ayitemu. Bw'anaayitamu agenda tuula mu kokase yawa ya Buganda. Ffe twasigaddeyo eri mu ntalo zaffe ez'obwavu ezaki is no longer part of us. Ez'obwavu ez'obulwadde n'obutamanya is no longer part of us. So bwe nkugamba ensonga eyo naye ozze n'oleeta ensonga eyo n'onzijukiza nti don't you think there is something about your leadership as people from Busoga nti someone can trust you with a position and then later najja nga abajjamu? Is it because you are not fulfilling bye baba basuubiramu? No, we are a threat. Nti Omusoga buli lwajja omanyi Omusoga bw'aba amazeeyo amalirayo ddala. Omusoga bw'aba yasoma okumalirayo ddala nti bw'akwata omuzindalo okubaako kyannyonnyola olabira ddala nga abitegeera byayogera abitegeera. Muntu ategeera compared to other people. Kubanga mu Busoga either omalayo oba tomalirayo ddala. Bibiri. Osoma oba notasoma. There is no in between. Bw'anasomako awo. Tebaliwo wakati awo. Kakati bwe lutyo bwe tuli. Kakati abawaguza ne tujja ku national platforms. Twerwaneko tufuuke ensonga mu ggwanga. Tukubwa mangu. Kubanga bakuleka n'ozimba okusikako awo. Babalabanga threat. Kubanga eri region eri vulnerable.
bw'ogikwata bwoti sebo olwanira ddala. So at the end of the day netukola ki netukubwa nemukomekereza nga babafulumya netufulumizibwa. Omukulu JB agamba you are a president for another party and a secretary general in another party. Kino mbadde nakitereezezza ne mbagamba nti ERP mutereezo oyo kyali kisinde bw'oyogera kyali olinga agamba nti tekikyaliwo anti objective zaakyo zaali zisobola okutuula mu Common Man's Party so kati tekikyaliwo. So weekiri secretary general akyaliwo but operations zaakyo zakendeeramuko kubanga ba actor abasinga twaddayo mu bibiina byaffe. Nenga we brought an idea of Eastern so another platform. Willing person can take it on. Yeah, we welcome. Okay. Yeah. So ndowooza otegedde bulungi mukulu JB ERP kyali kisinde so omukulu yali yeetaaga identity okubanga ate ajayo obuwanguzi mu Kamoli municipality ngenda kubanga ate mmaliriza show yange ey'olunaku lwaleero era nga mbeebaza abatambudde naffe mpiteko ku Facebook abali mu kutulabirayo ndabe bye mwogera naye nga njagala okubanga ate nkuwa akakisa omukulu okubanga osiibula abatulabye olunaku lwaleero okubalekerayo n'akatalekeka. Nze nja kusiibula n'abantu ba Busoga. Basebo ne bannyabo ndikwenda obategeeza nti ensonga eri ndala okutuusa Busoga mu buntongi. Tulinakola kintu kirala kuyingira byabufuzi. Era nga Abasoga bayingira ebyobufuzi. Ate tubizaane ku high level. Mpozi awo. That is point number 2 twewagire. Tunatuna tusobola kuba ba professor. Eyo nsonga nkulu. Yes. Abasoga mulekera olugezigezi. Gemweta amagezi. Mulekera awenkwe. Ezira gidi tutwala. Badada baife balemwa. Bababa baife balemwa. Bakulu baife balemwa. Ifu abaana katube ku kitukola ki? Kyemuyigusa. Kyetuyigusa abaliwo mu kiseera kino. Kubanga ndikwenda okubategeeza wazira kintu kibi nga kuba outside the economy. Ng'ebintu obirengera bulengezi. Ekintu ekyo kyabulabe ino. So ndikubasaba ndikubeekemba mwikirize tukole ki tuzimbe ebyobufuzi ebijja okuyamba Busoga ogituusa mu buntongi. Abeeka muri municipality mbalamusa mu Kensuiso neyongera obasaba akalulu mwebala okuwayaninze mwebala okwenda olusaniya mu ibbanga eitono lye twakalusomesa mu Lwenze era ndikwenda okutegeeza Farida nti obuwanguzi tujja kubutuukako. Kankusiibule ne comment y'omukulu Kakooza ngamba mbuuliza mukulu Bijirwa rooli ya Kyabazinga mu byobufuzi by'e Busoga. Kyabazinga as a kingdom ne Kyabazinga ng'omuntu bali mu kaseera kazibu nti okubeerawo kwa kingdom gavumenti erina omukono ebitundu 9 ku buli 100 in terms of development, kingdom development. Okugikola renovation y'ennyumba ya Kyabazinga ebintu ebiri awo bwe bityo okusinga bikoleddwa nnyo okuva wa jjajja yaba wadde ssente ya juzi yagaba ebyuma emmotoka yes ne basimbulawo masiini buli omu n'asimbula n'agenda so emikono gye giri ku mpingu kirowooza nti asobola okuvaamu ekigambo ekiri contrary to the status quo. So influence ye mu byobufuzi era nzaakubiriza obwa Kyabazinga nzenzeka ateekawo eddoboozi erigamba nti obwa Kyabazinga ku luno bubeereko ne lisiti y'ababaka be bawagira era bukole enkwe nga Buganda bwekola. Buganda ekola enkwe mu bantu baayo obuyambi ne bubatuukako bugende mulwane baana bange nga buvudde mu kingdom ku lwa Buganda kivula babaddengawo embeera
nti omwoyo gwa Buganda ogutakola ki ogutafa suubi lya Buganda ng'obubaka namwe mwagala suubi lya Busoga suubi lya Busoga lirina okubeerawo tukole ki tutambulire wamu kubanga Kingdom bwesirika obusirisi naawe oyagala ono politics ali wano e Buganda nti singa kabaka abatali ku saidi yo nnyo oyinza obutakola nnyo makulu anti olaba tolina Kyabazinga tolina bw'omujja mu byabufuzi because n'ofiisi obwa Kyabazinga it is a political office. It is a cultural office. Kyabazinga president mukulembeze wa nnono si wa byabufuzi before 1962 Uganda okufuuka eyawa the Kyabazinga was a president, the Kabaka was a president. Okitegedde okozesa kigambo kikyamu kya luzungu just bebali abakulembeze b'ebyo ebitundu nanti naye nga si kifo nga tekibaweebwa nga president before abazungu okujja wano kale kanzireyo emabega before abazungu okujja wano before endagaano y'olwenda because abazungu bajja 1880 before the 1900 Uganda agreement so 1888 okuka wansi Busoga was a country. So the Kyabazinga was a president. So that office is a political office. SG nsaba nkusibule kwa kale ogenda tandika okubuzaabuza gutowulira Buganda nonge gamba tojiwulira nga yewa ekuza independence yayo nga munana nanti nga Buganda, not Buganda as a country. You cannot have a country within a country. Naye emboozi egenda kuba ya lunaku lala kubanga tetulina budde mukama wange njagala okubanga nkwebaza kubanga osobodde okututuukako olunaku lwaleero tumanyi nti akadde ke mulimu kazibu nnyo muli very busy so we appreciate obudde bwe mba mutuwadde ne mwogerako eri bannayuganda abatulabye olunaku lwaleero thank you so much njagala okubaagaliza olunaku olungi. It is the beginning of the week, it is a new month, so we go with positive energies to attack the week and attack the month and then the year at large. So mbele bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.